80%. Dr. Kizza Besigye azayogera ng'enteekateeka za gavumenti mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 bwe ziri ez'ekibogwe. N'olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku woofiisi ze eziri ku luguudo Katonga mu Kampala, ategeezezza ng'ensonga ezikwatagana ku kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 bwe zisaana okutesebwako palamenti. Enteekateeka y'ebitongole ebyandibadde bikozesebwa mu kulwana n'obulwadde buno oba ze tuyita institutions n'enkola y'amateeka eyandibadde ekozesebwa kulwana n'ekirwadde kino teyagobererwa nga bwe yandibadde. Kyandibadde ekyatwalibwa nga ekyokwetegekera awamu ffenna ne tuteesa ku pulaani enaatutaasaamu ffenna ng'eggwanga ng'eyitira mu palamenti. Ono ategeezezza nga mu kiseera kino ebyobufuzi bwe bisaanye okuggyibwa mu kulwanyisa ekirwadde kino, eggwanga likolere wamu okukirwanyisa. Twawule ebyobufuzi n'ebibiina by'obufuzi. Ebyobufuzi bya bulamu bwaffe, ebibiina by'obufuzi ze institution, ebitongole ebisobola kukwata ku byobufuzi. So ensonga y'obulamu ffenna tukwatirako awamu. Abantu abafa emulago batalina oxygen, abantu abafa mu kayunga bafawa bonna, siba yero, siba bulu, siba red, buli omu kabe wa yero ali mu ddwaliro afa. So ffenna kino ekintu tuleme kukiteeka mu bibiina. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo amyuka sipiika Anita Among yataddewo akakiiko k'ababaka 52 okulondoola ensonga zonna ezikwatagana ne COVID-19 mu ggwanga. Dr. Besigye ayambalidde ekitongole kya IMF ekiwola ensimbi okuvaayo ne kyongera gavumenti ya kuno omusimbi omulala ng'ate ze kyasooka okugiwa okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 tezaakozesebwa bulungi. Twetaaga ssente mu ggwanga, naye ng'enkola ennungamu esobozesa ssente ezo okutuuka eri gye tuli. Ffe abalizisasula nga tenabaawo ssente ezo abaagala okuziwola baziyimirize. Abataziyimirize balabe baffe, kubanga bye bakola era kwe kuleeta mpozi ezinaatukuba kibooko ne bayirudi. Ono asabye ebitongole bya nakyewa obutatunuulira nsimbi eziva mu bavujjirize b'obuyambi okuva ebweru, wabula bakunge bannayuganda basobola okukwasizaako abo abali mu bwetaavu. Abakola omulimu ogwo gwennyini ndowooza ke kadde bongeremu amaanyi nga batunula mu ffe. Ekibaleetedde obunafu kwe kubanga batunuulira b'ebweru nga be banaabawa kye bakozesa. Naye ne bannayuganda singa twekolamu omulimu tusobola okuyambagana nga bwe kisoboka. Ku ky'obuyambi gavumenti bw'eteekateeka okuwa abateesobola, Besigye agamba nti ensonga eno esaana kuteesebwako ababaka b'abantu okusinga lw'esalibwawo abantu ab'olubatu. Ssente z'okujanjaba abaana ntwala okumi tegirina kyekikola. So pulaani eyo twetaaga tugiyise ffenna. Ssente zino zaffe, si za mulala, zaffe, twagala tuzikolere pulaani. Besigye nga musawo omutendeke azaagugumbula gavumenti ku ngeri gy'ezeekwatamu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.